Wano ku Guvnor obudde butukeddeko kuva ggulo omukolo gubadde gwa TMT okutongoza ekibiina kyabwe ekyo ekya Cameroon Gitawo Medicine ne Culture the Money Team Africa. Obuzibu obuzze mubaddemu ebibinja bingi mu Guvnor era kyetubatukeesezza nga bawambye omukolo Jack Pemba atandika okuyiwa ssente abe bali tebakikiririzaamu Ken Muyisa naye bwatyo Ivan Samanga bazanira ekigambo baga nti open bar kati awo Cameroon Gitawo katona alwane ngagamba okulawo oti Bbaala notandika okugabira abantu omwenge ogw'obwerenga naffe tusobola naye tetwakikoze. Josephat Sseguya ku Olugambo Bukedde tubisinza kwebaka okujjako amaze okutuusaako. Sijja kusobola temuzitira wano na ssente megayiride please. Muzze mutya bannaye nolushikanga tukuze bulungi baba isegala fate tubale mu nyingi tubale mu black and white venom kali muze kakasa ani asinga sente simanyo bashazi kumye kwa tuzene ebisawo biriwo The rich can't give the open bar now. Hey, listen, rich gang, you never give these people open bar. We can give open bar. But rich gang, TMT are here. We better than rich gang, everyone knows that, right? It's the TMT African in the house. Rich gang is the block. You want TMT or rich gang? You want TMT or rich gang? Do you want alcohol or Medify? Do you want Cameroon or rich gang? Kusanyuke, twaze kusanyuka. Tetwagala bintu bya mbozi wa twaze kola ki? Tusanyuke.